banumba saawa 5 ez'ekiro nga neebase n'oyo omwana kwe kunjira obuugi ng'atabuddemu kaamulali. Bwali saawa 2 nalina we nali ntuddeko omwami gye yava ng'ayina mukwano gwange gw'ayagala okukuba. Kati nze mukwaga okuba mukwano gwange nensituka nkola ekinjagala ngende omutaasa. Oli yasitula akatebe ng'akakola ki ng'akankulwa ku mutwe. Omulenzi n'ajja ne giraasi, omuwala oyo n'ajja ne giraasi ayagala okunfumita nga tutudde era n'oyo omukyala gwe nga bamaze omukuba bagenze ku poliisi bonna ababiri. Ozukusiza omuzimu gw'otamanyi muwala n'abakyala kuneeno ku kitundu. Ozukusiza omuzimu gw'otamanyi gw'obeera otya mujja wange obeera otya mujja wange. Omulenzi teyakola yasookera ku mulamu oyo omuwala n'amuba bajjule obubaabo n'amugamba mbu ye talina ye abagenda musibe emyaka 2 ffe tetulina abantu baffe tuli bamulekwa tetuliiko ayamba. N'akwata n'oyo omukyalo ow'olubuto naye n'amukuba bubi nnyo obubaabo bonna balina lifarensi bagenda ku poliisi. Weewaawo byanzi byamulaga tebigwamu nsununu ate n'amasenge g'omuyiisa tegagwamu mwenge. Naye anaalaba enkuba asooka bendano ate yeganye omunya talikawombayo naye mwagale nnono jukiza nannono n'olulasangano asawuseemu eggono nze ow'olulasange yenzizeemu akaayo ng'olulimi oluganda ndubunyisa mitala gyonna oba butala n'obutendera. Nze musisi bosa Geoffrey Nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo olumunyo gwa vvu atalina mazita lya saava omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi oluganda era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu mu ngeri ey'enjawulo ennyo era tuula waawo kubanga tuzze leero tukoledde eno kitundu bakiyita Kikuubo Mpererwe tuli Mpererwe wano ku Gayaza Road era nga ensonga etuleese birungi si birungi osaana obuyawulirireko osaana naawe oba obadde oli mu kukomeka kibuluzo osooka osuula eri olukato owulirize oba oli mu kuluka gwa nakyembekedde suula eri enkinzo owulirize kubanga bannange ebizibu nga ebitaggwa mu nsi ate bagamba olw'omukyawe telukalira na luno lubaze. Tusanze wano omuntu oba omwana muwala bambi eyetaaga obwenkanya n'obuyambi bwammwe naddala mmwe abatulaba era batugoberera ku olulasange kubanga engeri yayisibwamu naye bw'onoowulira emboozi ogenda kukwata ku ttama ogenda kusooka owomeke enkondo ku matama kubanga bino biguuguuma bitiisa byeraliikiriza byennyamiza bikwennyisa omutima gukwennyike olw'ensonga nga zino ng'oziwulidde naye ayogera omu amagamaga tugenda kusooka tuve kumu nga ali akatogo nga ntuukirira abantu ab'enjawulo bino byenkugamba byajja bitya byaliwo bitya naye ng'ekisinga obukulu omwana ono twagala tumuyambeko nga ffe abantu abawuliriza gwandaba era mpuliriza ne banno bonna bonna eyo bagambe era bategeeze nti omwana ono twetaaga okumuyambako oba abantu bano twetaaga okubayambako okubakwatirako okusinziira ku mbeera gye bayitamu. Kankomewo n'omukyalo ono nga tunyonyola ebintu nga bwe byali. Omwana omuwala y'ono omuwala ye Mutesi erinnya eddala agenda kulibagamba naye embeera nga bwe mugiraba y'ono gwe baayiira obuugi. Bamuyira buugi obwokya nga bamwetegekedde. Kakati Mutesi kino kye kifaananyi naye sooka weeyanjuleko eri abatulaba. Amanya gange n'eddoboozi bampita Mutesi Adija. Nze Mutesi Adija nga mbeera mu Kikuubo Mpererwe. Mutesi Adija abeera mu Kikuubo Mpererwe ozaalibwawo oba osibuka wa? Nzaalibwa Soloti. Naye tubeera Busoga. Azaalibwa Soloti era nga asibuka Busoga. Asibuka Busoga era ne maama gyali. Maama ali Busoga Aha. Kakati ndooza mulaba kino kye kifaananyi kye baamukuba era mu mbeera eno muganda wange Franka ku kamera asobola okusika ekifaananyi kino n'okirabira ddala bulungi. Yembeera omwana omuwala ono gyalimu we baamuyiira obuugi eddiba lyonna ne libambuka naye tebeeza ddala omwana wa munno engeri gy'osobola okumukola ekintu ekifaananako bwe kiti. Awo nno ffe wano we tubagambira bannange nti tukendeeze effubitizi enge effutwa ettima na buli mbeera yonna eyuliza omufu olubugo gy'obeera nti nno ekalangala eriyo empiso nti anaatunga tuleke ebikolwa ebibi bannange. Bwe bati we baamukola essaawa ya leero yeetaaga obuyambi era gwe wenna atulaba era atugoberera
twagala tumukolerewo akabonero ak'enjawulo bw'abanga tannafuna bwenkanya naye ate ku kyobulamu bwe tusobola okuyimirirawo ne twako kye tumukwatirako ba kye tumuyamba. Ne bw'obeera ggwe nga gw'otukiddwako embeera eyo muganda wange Sseruganda oba Naŋŋanda kiruma, naye akunyonyodde nti naye bagenda mu ddwaliro ez'obujjanjabi baali tebazirina, so yeetaaga obujjanjabi, yeetaaga obuyambi. Tugenda kudda wano ate nga tukomyewo ebirabo byammwe byebunaamumuwadde oba obudduukize bwammwe nga tubalaga ate nga tubeebaza abanaaba mudduukiridde. Tusaba abantu abazira kisa mwenna gye muli mumukwatireko mu mbeera eno, kakati kamubaweeko ate naye alulojje nga lutabaalo kubanga byatuuka ku ye. Bino byonna byonna bye tunyumya byali ku ye yennyini nnyini, ate lubaale w'omulamu tasamirirwa. Kale akali mu ngoma kamanyibwa muleezi, ate era n'atuuma omwana erinnya yamanya amakulu gaalyo. Otyo Mutesi tunnyonnyolemuko ku mbeera nga bwe yali. Bino byonna bino okujja okukubaako kitandika kitya, olowooza kyava kuki, tulojjeremuko oba otunyumize olutabaalo abalabi baffe beetaaga okumanyira ddala ensonga eno mu butuufu bwayo. Lwakeera ku makya nali nina abawala b'ensuza baali Danera ne Luusi, nga nina akabizinesi kange kembeeramu nabo nga mbasuza nga Luusi alina omwana. Kale bwakeera ku makya ne babulijanganya obusente bwange ne mbagoba ne badda ewa neiba wange Jamira. Natandika obbasuza ne batandika okuba nga bampalana. Katono omulenzi Looja n'akwata abawala abo ababiri n'abawa emitwalo 12 basasule ennyumba yange nze mwembadde mbasuza. Landlord akole ki angobe. Ne bukya ku makya nga landlord tammanja n'aŋŋamba ayagala ki, ayagala nnyumba abawala bembadde nsuza basasudde ki ennyumba yange. Nali ninamu TV mu nyumba nga siinamu obwo obudde ssente. Nenkwata TV nenjitunda nenfuna emitwalo 12 nenziwa landlord n'aŋŋamba mbagenda ziwa bali abawala abazibaddize nze asiginsigaze ennyumba nga siina budde wakudda. We namuwa ssente yasooka n'azigaana. Aliwo omukyalo ali awo Mama Even yamunnyonnyola n'alyoka akkiriza ssente nga yasaze wangobe mu nyumba nga tammanja. Nakkiriza ssente ne tubeerawo ng'abawala abakeera banvuma bampalana. Kati oyo omulenzi Looja alina omuwala gwabadde ng'akwana Dobbi ayoze engoye. Kati nga oyo omuwala amukwana ng'alina n'omulala gwakwana ono eyanjiira obuugi ng'agamba mbu nze nina simaati mbu mukuba ebifaananyi ng'alina ono eyanjiira obuugi Fede mbu nembitwalira ono ow'engoye mukazi we. Mbuze ngenda mbogerayogerako mbamanyi nnyo mbogerako ebigambo awo ewaava olutalo. Landlord wange yaliwo nempita landlord nempita n'oyo omukazi gwagamba mbu gwentwalire ifa emugagwe nnyabo sikerangako ku makya kubuuza tetwenyega. Nali siina na simaati nina akamapeesa kenkozesa kamu ne bba wange oŋŋamba otya munakukuba ebifaananyi nembitwalira nembikuleetera nga bba waali ne mujjawo. Omuwala n'abyegaana nga landlord waali. Jamira ne Looja ne bakeera ne basigala nga banvuma ne basiba nga banvuma. Olwo olunaku lwennyini Katono omukyala ali mu katishat kayero oyo ali olubuto najja mpolereze. Najjaga abawala boyombeseza Mutesi yali abasuzizaako nga abaliisizza nabo. Oyo omukyala oyo naye ali kumpi naye mubeera. Wuuyo naye waali kumpi. Omukyala oyo yagamba Mutesi mumutulugunya ne yali aliisizaako kwaba abantu okumala ebbanga n'abaana baabwe n'okubasuza nga tebamuwa yadde n'ekikumi. Lwaki saa zino muggwira Mutesi omuvuma omulenzi ng'ayomba mbuzi natwala omulaawo gwe. Omulenzi teyakola asookera ku mulamu oyo omuwala n'amuba bajjule obubaabo n'amugamba mbu ye talina ye abagenda musibe emyaka 2 ffe tetulina abantu baffe tuli bamulekwa tetuliiko ayamba. N'akwata n'oyo omukyalo ow'olubuto naye n'amukuba bubi nnyo obubaabo bonna balina lifarensi bagenda ku poliisi. N'agamba kati abakozi ababiri bawedde gwasigadde nawe olina osasulwa
kuba gwe trouble causer ne mugamba kyonna kyo planning okunkola sikiinaako buzibu oyo n'angamba Mutesi oyo olubuto gwe yakuba nanga Mutesi jangu tuva tugende tubeere eri okusinga okukola ky'okubeera ne bano oyombe ne tugenda ne tubeereyo okuva ssaawa 5 ne mbeerayo paka ssaawa 2 ez'ekiro ne nkomawo bwe nakomawo ewaka nasanga ono omuwala girlfriend we gwayakakwana ono okuleka Dobi nga naye azze ne bamunyumiza Jamira nga Jamira bamaze okunvuma bamugamba Mutesi tubadde tuva muvuma wano kuba nali ntimye business yange ngiteeseko Mutesi's Pentagon nga bagamba mbunze ekola ki mbu lwaki ye tebamukubidde essimu naye najja ne yeetaba mu lutalo n'agamba nange nina okukola olutalo olwange lwaki bo bakoze eki lwaki agenda atwogerayogerako lwaki agenda atugambagamba ebigambo era lwaki agenda agamba mujja wange atukuba ebifaananyi nga ndi ne bba wange kitegeeza naye mujja wange nze gwagamba bange bawunsa siina yadde simaati maze emyaka nga 5 sikwata ku simaati tulina mapeesa emu gye tukozesa bagamba muze mbakubye ebifaananyi ku simaati nembitwalira mujja waabwe omulenzi najja ne giraasi omuwala oyo najja ne giraasi ayagala okunfumita nga tutudde era n'oyo omukyala gwe nga bamaze omukuba bagenze ku poliisi bonna ababiri bakomyewo ewange tutudde awo nali kunywa amazzi ng'oyo ali kulyawo bakyapati oyo w'olubuto nga tutudde awo ewange Kamenzi omuwala we yaviira mujja mutwogerayogerako mutumanyiira mugenda mutuzunzizaako emwamwa temukimanyi temulina bye mutumanyiiko naye ffe mujja tegeera nti muzukusiza omuzimu omulala n'ayasa eccupa n'agizinga mu katambaala ng'ayagala ginfumita waliwo bbawo oyo omuwala mwobwo obudde najja yali amanyi akutte ejjinja n'angamba Mutesi oyo akutte ejjinja ayagala kulwana nakukuba jjinja ne mugamba nedda tagenda kunkuba ki tagenda kunkuba jjinja n'akwata egiraasi ng'ayagala kugikola ki kuginfumita bwe yakwata egiraasi nga yakuginfumita bbawo oyo n'akola ki n'agimujjako n'atakomaawo najja ozukusiza omuzimu gw'otamanyi muwala n'abakyala kuneeno ku kitundu ozukusiza omuzimu gw'otamanyi gw'obeera otya mujja wange nze gwagamba bba wange bawunsa tabangako bbaawe tamukwananga nako mbunze ndi mujja we omulenzi nga wagamba bba wange muze mbadde ndeeta abasajja mu nnyumba engeri bange gyakola ekiro muze nsomba abasajja ne mbaleeta mu nnyumba atwawule omwana atandika okwekalakasiza ebwe naga onjiira otya caayi nja kukuba mugabo oyagala kunkuba jangu okole ki jangu onkube najja ku mulyango gwange oyajja ku mulyango gwange ne mugamba oba oli mukazi yingira mu nnyumba yange oba onumba okole ki onkubira nga nze ndi mu nnyumba yange we nayingira mu nnyumba ye nabeerawo nga wantunuulira nze nenyingira mu nnyumba nali nina omuwala gwe nali nsuza omulala ng'alina akaana ka myezi 3 nentwala akaana nkeebase nange nenkola ki eneebakira kangu tuli mu ssaawa 3 ez'ekiro ebintu bino nali ndi waka wange nenfuna akasimu nti akabi kagudde empereerwe konza ate katya tojja kujja ojja biraba kati bwebakya ku makya nenninya mangu nenzija ngenda otuuka nga baŋŋamba temutese bamwokyeza nentambula neŋŋendayo emmanju gyasula nemulaba okumutuukako nga tategeerekeka nemubuuza kati ogenze ku poliisi nti nagenze nendipootinga namugamba bagambye batya naŋŋamba nti abantu bano abamu babakutte abalinono eyanjiira obuugi konze kale bwatuuka olweggulo poliisi nejja nebakwata naye oluvannyuma ne babata kati ekiro ekyo nga tebannaba kubata nemutwalako ku ddwaliro kuba talina kasente kaali kamukola ki kamujjanjaba kufuna ddoozi eddako nenyambukako ne wa mukwano gwange awo bamuyita Farida nankwasaganyizaako netumutwala mu ddwaliro era n'eddwaliro nakati bakyatubanja kuba naffe ensawo si y'amaanyi katika njagala nkulya ekimuli bamwokya ki muliro omuwala yagenda n'agula obuugi n'akomawo n'abuzaako n'abuyiwamu kamulali n'abuleeta
n'ayingira mu kisenge ono gye yali yeebase n'abumuyiira. nga mmwe abantu abatuuze abo ku kitundu kino mulowooza waliwo ensonga enkulu ennyo yamuleetera okumwokya oba yali amulanga ki okumwokya? Ffe twabuulirizaako ne tugamba nti kiki oyo omuwala nannyonnyola nti twayombyeyombyemu ng'omuntu bw'ayombamu ne munne. Ne baneneŋŋanamu awo kati oli obusungu obungi kwe kukola ekyo. Naye nga naye mutuuze munnammwe era abeera muno mu kikuubo empererwe wano. Era abeera muno. Kati yadduka okujjako bano abaamugobererako amuwerekerako okuyiira bo be baliwo. Waliwo abamumanyi nga bantu be bayiira kuba bwe yamala okuyiira ne bamukakkanako ne bamukuba bonna. Kale ffe tugenda kuwunzikira wano ekitundu ekisoose ate tujja kudda oba oliawo n'ekitundu ekyokubiri. Nsigadde nze omuweerezaawo Saava Bosa Musisi mu Nabusiro, nkonge yamuvule n'antegwira kyeyakimu munyogwavu atalina mazitalya Saava omwana w'Abambejja. Mubeere bulungi. Mbadde ne omukulu Frank ku kamera ate nga ne mukulu Lubinga naye tutambudde naye mu ngeri ey'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Awangali Magulu Nnyondo.